Katama TV ko Jamate kitalo nnyo ddala ekya Sekadama munaffe Kapesa stories zibadde nnyingi yafa banga libadde ddene okuva lwe yafiira ku accident ey'akaato bwe baali bavuga akaato ne beetomeregana kitalo nnyo ddala. Mawulire gabadde mangi nga bagamba Kapesa yafa, bagamba tafanga naye kikakasiddwa Kapesa yafa. Omulambo gwatuuse eggulo era gugenda kubeera nga bamuziika Kapesa wali ku bijja bya jjajja we Essonde. Omulambo gugenda kusooka gugende e Mulago bagwekebejje guveeyo gugende guve Ekyengera bamutwale Essonde gye bagenda okumugalamiza obulamu bwe obubadde busigaddeyo bwonna ku nsi oba kyetwaliise ennyumba y'olubeerera. Kitalo nnyo ddala kuba sitori eno ebadde nga firimu. Bantu bangi abadde bagamba teyafa, abana bagamba nti yafa, abana bagamba abeera atya. Mumanyi videos ezaalingawo ne bagamba abeera atya nga yafa ng'ate akawunti ye kyakola. Mujjuka mulimu abantu abadde bazanyiranga ku akawunti ye ne bateekayo stories. Kibi nnyo ddala nti omuvubuka ng'oyo yafiiridde ku myaka emito naye tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katonda bw'atyo bwe yageze n'agamba oba ne yagamba ku olwo nti Kapesa ojagenda bw'abadde amanyikiddwa nnyo nga photographer nga mukubi wa bifaananyi ojagenda okyakale mwetomere ofiire ku nnyanja. Ate nga bw'oba olaba vidiyo ye gye basooka okulaga musajja wattu yalina mu life jacket naye ndowooza mu kutomeregana wano bwe bayetomeregana yawungamu mu kuwunga omwo n'amira amazzi n'afa bambi. Bangi nnyo abavayo ne bakomentinga nti abaaliwo tebamuyamba nti lwa nsonga baakwatanga vidiyo naye tebaatulagaako vidiyo nga bamuggyeyo nga bamunyiga amazzi gabeere nga gamuvaamu. Ebyo byonna tuyinza okugamba eyo history naye nga wabeerawo first aid yosobola okuwa omuntu ng'oyo ng'agudde mu mazzi n'obeera ng'omufuuwa mu kamwa ng'ero bw'omunyiga mu kifuba asobole okubeera nga azza amazzi ago gabeera gamugenze mu mawuggwe. Naye kigambibwa nti abantu baasinga nnyo okukwata vidiyo okusinga okubeera nga bamufaako okumuggyamu amazzi. Era complaints ezaaliwo ebiseera ebyo bagamba nti wali vidiyo yonna gye balagako nga bafaayo okumunyiga okuvaamu amazzi. Yali mu life jacket naye tugamba nti ezo zaali gamba Katonda yali atuusizza n'agamba Kapesa awo alina okufiira. Nziramu okubajjukiza mwenna abali Uganda tugenda Ekyengera, tuve Ekyengera tugende Essonde tuwerekereko Kapesa waffe photographer agenda okuziikibwa Essonde. Kitalo nnyo njagala Mukama akusisinkana asumulula embeera ezikusiba. Njagala Mukama akusisinkana abeeko kyakutula mu bulamu bwo. Leka omutima gwo guyaayaane gwegomba ekisa kya Katonda. Weegomba okubeera n'Omukama mu kaseera kano. Weegomba okuba n'Omukama mu mbeera eyo gy'oyitamu. Nze mulomo oyo kumuleeto ndi mulungi wanjagala waŋŋanzo wange. Yatwagala n'atununula n'atujja mu mbuba z'omulabe gye yali atusibidde. Yatwagala n'atusaabula amaziga abooluganda. Leka tumwegomba okubeera okumpi waali. Leka tumwegomba okubeera. Leka wegomba mukwano gw'Omukama. Uya kusisinkana mu kaseera kano nga tugenda okwegayirira mu sakkule yaffe ya leero. Mukama sisinkana abaana bo. Abdadi yarugende ana yagani takatamanyi tino tata we uno bambe kuchimye umulabe oyo tukimye dadi we naye ali musanju bambi tana kyamanyi musajja wattu tatamanyi tanyi bono yoli dadi we jangu dadi olagawo jangu situle mulabe dadi uyo mulabe
Uyo dadi agenze omulabye